ki esindikiriza abakulu bano ababiri okusisinkana mu Alaska? Ekibuuzo ekyo kikulu naddala ku America okukkiriza Putin okujja mu America. Kitegeeza nti ekisooka Trump akkiriza okwekkakkanyaamu era obwo bwe buwanguzi obusoose obwa Vladimir Putin. Putin okubanga yajja mu America buwanguzi bwe obusoose kubanga jjukira aliko envumbo ne banna abalala abawera era bukyalutalo lutandika America ne banywanyi baayo bamubodde. Kati mu nteeseganya ezisoose Witkoff zaabaddemu kitegeeza nti Putin alina obuwanguzi bwafunyeeyo obusoose nti ekikoligo kye mumutaddeko akijjeewo ng'agendera ddala eri owooyo abakulembera mu lutalo lumumutaddeko. Era ojja kwegendereza nti Putin bwe kyajja kuba pulezidenti mu 1999 asisinkanye ba pulezidenti ba America ababaddeko awo wonna, in fact bonna ate emirundi mingi okujja ku Biden gwe yasisinkana omulundi ogumu, naye ensisinkano ezisinga zibadde wabweru wa America. Mu America yakajjayo emirundi 7 guno gwe gugenda okubeera ogw'omunaana, naye nga babakulembeza basisinkanye emirundi mingi. Bush Jr yamusinkana emirundi 28, Obama emirundi 9 azaba sisinkana. Naye okujja mu America ng'ate oyitidde okuba nakyanjawulo n'ekyokujja mu America kirimu ebiti. Waliwo okujja ng'ozze mu kibiina ky'amawanga amagatte, wakati mu lukiiko genda maaso olw'ekibiina ky'amawanga amagatte mpinga ne kazibu ne basisinkana ekyo kirala. Ne waliwo n'ekyokujja ng'oyitiddwa kye bayita summit. So Trump okusitula ensisinkano eno okubeera ku ddaala eryo, ekyo nakyo kikulu. Olaba nga akikoze mu bugenderevu nti tubenga abakkakkana tusobole okubaako kye tuggusa. Kikyola nti Zelensky ne mawanga ku lukalu lwa Bulaaya gabadde gayaya nti mu nteeseganya zino ne Ukraine erina okubaamu, naffe tulina okubeeramu. Bwe yabadde ayogera nabo jjo yabagambye temufaayo kino kiggula luggi, ate ensisinkano eno si yange. Caroline Levitt omwogezi wa Trump ku nsonga eyo yagambye nti Trump is agreeing to this meeting at the request of President Putin. Putin yasaba ensisinkano eno, kati ate ono tajja kugiteekamu buwakatirwa. Yasaba Putin asisinkane ne Trump. Ate ekyo nga zaakyogera abagoberera emboozi Trump gye yalimu n'ettaka Carlson emabegake ye interview Putin gye yasooka okutuulamu okubeeramu ne munnamawulire okuva mu America. Yagaba bino byonna okuggwa nga akulembera Russia ne America basisinkanye, abalala bonna yabalabanga bugologoosa abakozesebwa. So ensisinkano eno nkulu eri Putin okuba nti etwaliddwa mu ggwanga eri America. Mpuliza nga nti Putin yakajja mu America emirundi 7 naye nga abakulembeza basinkanye enfunda nyingi, ne kwejja emirundi 7 si buli lwazze nti ayitiddwa president wa America. Ekyokulabirako yasemba okujja mu America 2015 naye era yali tayitiddwa president wa America. Obama yaliko nedda, yali yazze mu UN summit, naye ng'ekyo tekyamugaana kusisinkana Obama mirundi 9 naye nga basisinkanira mu bifo ebirala. Waliwo n'obugenyi ye kennyini Obama bwe yagendako mu ggwanga erya Russia. Kakati guno gwe gugenda okubeera omulundi gw'ogusoose okuyitibwa obutereevu nga omukulembeze wa America amuyise butereevu okuva mu 2007. Bush ye president wa America yasembayo okumuyita, Obama teyamuyita, ne Trump mu kisanja kye ekisooka teyamuyita, naye nga baasisinkana enfunda eziwera, ne teyamuyita ku bugenyi bwa kika kino. So buno bugenyi bwanja obugenyi obufaanaganako buno Bush yasembayo okubumutegekera mu 2007. So emyaka gibadde gyekulungudde
ampuliriza mu kisanja kya Trump ekyasooka yasisinkana Putin emirundi 6 naye mu nsisinkana etafaanaganako ng'egenda okubeerawo mu Alaska olunaku olw'enkya. Ampuliriza nja kuzzaako emabega nti Trump mu kujja yasuubiza nti olutalo luno olw'e Russia olw'e Ukraine naluli olw'e Gaza mu ssaawa 24 ajja kuba azimaliriza. Zonna ziganya okugguka newankubadde nga aziwomyemu omutwe ye musajja we Steve Witkoff. Bw'ava eno ng'adde eri, bw'ava eri ng'akomawo eno. So Trump mu kujja era yasooka kulowooza nti bw'anaasanyusa Putin kijja kubanguyiza okutuuka ku kukkaanya. Ekyembya kakodyako tekaakola kubanga yajjira mu kumuwaana nga n'ensobi zonna aziteeka ku Biden, ku Zelensky n'olukalu lwa Bulaaya. Olukalu lwa Bulaaya yabaga bannange luno buli omu yamuwa obuvunaanyizibwa bwe mu lutalo luno. Nagamba mu Europe luno olutalo lwammwe ne mululekedde America okuluyimirizaawo n'abalaga ensimbi zaateekamu nabo ne zibateekamu. Nagamba muba bakuluyimiriza mulina okwongeza ku nsimbi ze muteeka mu lutalo luno. N'agenda ku Zelensky namugamba nsobiizo ze zituusizza ensi ku kino ekigenda maaso. Era kuli yamugamba nti sikwetaaga na kwetaaga mu nteeseganya zonna ne Putin. Zelensky bwe yakaana n'amubuuza obadde n'ebiseera byonna okubeera ku meeza, to be on the table. Tukikozesezza kati lwaki atoyagala nze bankuyita ku table nga nteeseteese yange. Bwe yava mu kunenya Zelensky n'anenya ne gwe yasikira Biden. Namugamba nti gwe kireese olutalo luno bunafu bwo. Singa kukubajjukira Biden yalabula ne Putin ng'ebula wiiki 2 olutalo lubalukewo nti ngenda kuteekako obukwakulizo obukakali bw'ogenda maaso n'okulumba Ukraine. Era Putin n'alumba. Kati Trump amugamba kubanga oli munafu ne bwe wamutiisa teyatya. Naye singa Amerika baali banyongera ekisanja ekyokubiri mu kiseera ekyo, nze Putin yali tasobola kukola bintu bifaanaganako bwe bityo. Kakati ekintu olulimi lwe yali ayogera Putin lwe yali ayagala okuwulira. Kubajjukira ye Putin kati kimuwunyira naziizo muga nti agenda kutuula ne Zelensky kuba yagamba ekisanja kya Zelensky kyaggwako nadda. Kati si president wa Ukraine omutuufu, kati agamba atuula naye ngaani. So kati Trump ajja n'enkola nga ya appeasement kamusanyuse. Era ku lukalu lwa Bulaaya waliwo abamukazizaako erya Neville Chamberlain, abajjukira Chamberlain mu ssematalo owookubiri, nti yalowooza nti bw'anaasanyusa Hitler kijja kutangira ensi okugenda mu ssematalo omulala ebyembi ate kyayinula buyinuzi Hitler kwongera kufuula muzibu. Kati amu ku lukalu lwa Bulaaya bavumirira Trump bamugamba nti weegendereza akakodyo k'okozesa. Bungereza yakakozesa ku Hitler tekaakola. So kati Trump enkola ye ku Putin bukyajja tetegeerekeka eringa ya kinnawolofu. Nti yatandika na appeasement nga bwe nkugambye, n'anenya naye Putin baabadde anenya abava ku lutalo luno ne kitakola. Kakati n'akangula ku ddoboozi nti bw'ava mu kuvumirira Zelensky n'olukalu lwa Bulaaya ne Biden ate n'agamba nti kati Ukraine ngenda kugiwa ebyokulwanyisa bye yeetaaga. Ukraine alina ne byasooka okusiba nga yakajja. Kati agenda okulanga Putin si byaliko naga ebyokulwanyisa babibawo. Teyakomaawo mu nnaku zino ezisembyeyo tujjukire mabegakaawo bwe yawa nsalesale wa nnaku 50 ng'amuwa Vladimir Putin. Ti mu nnaku ezo bwe batoggusiza lutalo ngenda kuteekako obukwakkulizo obukambwe. Tuba tukyali ku obwo omwezi oguwedde nga guggwako ate n'akyusaamu n'obwo obukwakkulizo n'abuvaako n'ateekawo kati ennaku 10 n'ataano n'aziva kati n'agamba nnaku 10. Naga nti mu nnaku 10 bwe tuba tetutuuse ku kukkaanya ku nsonga z'olutalo ngenda kuleeta obukwakkulizo. Ziba zoolekera okuggwako abantu balinda bukwakkulizo, amawulire ne gafuluma nti Trump ne Putin bagenda kusisinkana ate nga bagenda kusisinkana na mu America. N'olwekyo embeera batuusizza okusisinkana omuzungu gy'ayinza okuyita eya stick and carrot.
wonza kivunula otya mu Luganda nti n'ogonda wekyetaagisiriza n'okaluba wekyetaagisiriza. Abakulu bano ababiri yembeere batuusizza ku nsisinkano eno egenda okuba eyabyafa ne bwetaaveemu kikulu kyonna niyo okusisinkana obusisinkanye kigenda kubeera kikulu. Era Trump ye kennyini n'omwogezi we Caroline bo kino bakiremeddeko nti kiggula luggi. Bababuuza kiki ennyo kye mwagala okujja muno, bagamba bo balemera ku nsonga emu nti kino kiggula luggi. Wabula ebimu ku bitabudde emboozi ku nsonga eno bukya Trump yalangiridde nti ensisinkano egenda kubaawo ge mawulire okufuluma aga Russia biki byesabye oba bye baatisse Steve Witkoff. Mu bimu ku Russia byesaba Steve Witkoff bagamba okuzikiza emmundu Ukraine erina okukkiriza. Nejjukira teri mu nteeseganya zino nti ebitundu Russia byerimu kati mu Ukraine bigabanibwe. Russia esigaze Donbass erimu Luhansk ne Donetsk bagatteko n'ekitundu ekya Crimea. Jjukira Crimea Russia egitwala 2014. Teyakomaawo newagira abeewagguze e Luhansk ne Donetsk. Era ebitundu ebibaddemu abeewagguze era bibaddemu okulwanagana emmundu ebadde etokota ebbanga lyonna mu bitundu ebyo. Kati Russia egamba ebyo bye bisigaze naye yina ebirala byetutte ngezze mu lutalo luno 2022 mwe muli Kherson ne Zaporizhia. Kati Putin agamba nti ebyo nsobola okubita. Jjukira kati abakulemberayo bazinira ku ntoli za Russia. Kati Russia egamba ebyo nsobola okubita. Kati amawulire ago bwe gafulumye Trump abadde bamubuuza buli lwabadde asinkana bannamawulire nti oyagala kuwaayo ebitundu bya Ukraine. Kati Trump agamba nti ye munteeseganya wabeerawo okuseeseetuka. Waliwo ebitundu Ukraine byesobola okufiirwa ne byesobola okufuna. Kati ekyo kivuddeko ebigambo bingi. Zelensky n'awanda omuliro nti si mwetegefu kufiirwa yadde fuuti emu ey'ettaka erya Ukraine. Ne Europe nayo neesimba nakakongo ku nsonga eyo. Kakati jjo mu mboozi ey'akafubo gye babaddemu ku lukomo lw'essimu ngeri Trump ayogera n'abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya ne Zelensky yabagambye mukakkane kino kiggula luggi tetugenda kutuuka ku ddaala lya kuteesa ku bitundu kyebigenda okusigala e Ukraine na biriwo ebigenda okubeera e Russia. Awo tetujja kutuukawo. Era naga nti ye talina buyinza busalirawo Ukraine ku nsonga ezo. Naye naga nti ku nsisinkano eno kuba Caroline David yagambye Putin ye yasaba ensisinkano eno emirundi gyasisinkanye Witkoff. Kati ye Trump agambye ng'oggyeko okubeera nti yakiggula luggi ye agenda kusinga kuwuliriza mu nsisinkano eno nti obuvunaanyizibwa bwo bugenda kusinga kuba bwakuwuliriza olunaku olw'enkya. Kati bw'amala okuwuliriza ebyo bye bijja okusalawo kiki ekiddako era n'abasuubiza nti mu nsisinkano ezinaddako nja kufuba okulaba nti Ukraine mweri, nja kufuba okulaba nti n'abamu mawanga agakwatibwako ensonga ku lukalu lwa Bulaaya nago tugayingiza mu kubaganya ebirowoozo kuno. Olinawo otugambidde nti Putin yasemba okugenda mu tobitabula 27 ng'ayitiddwa. Nzize nkyogera buli lwe njogera ku byabakulembeze obugenyi bw'abakulembeze bubeera mu mitendera gya njawulo. Kale ng'ayitiddwa mu summit ey'ekika kino. Kuba 2015 yaliyo ng'azze mu UN summit. So omulundi ogwaddala gwe yasemba okulinnya mu America 2015 niyo omulundi gwe yasemba ng'ayitiddwa president wa America 2007 George Bush Jr. nga ye president wa Russia. Butereevu. Bwe mbalabalamu okutuuka leero giri mu myaka nga 18 gy'emyaka Putin gy'amaze ng'awuuba Russia. Si gyokka wangi yajja 1999 era ekyo nakyogeddeko gye twatandikidde yajja 1999 era mu kusooka ssemateeka yali amukwata nga wa bisanja 2 mu 2008 kwe kuzannya akabadi ne musajja we Dmitry Medvedev ye na Putin kubanga ssemateeka waabwe agamba yali abasibira akukugira kufuga bisanja bisukka mu 2 nga byamuddiringano
nga bw'obuukawo n'okomawo batandika kubala bupya. Kati kye yakola naddira musajjawo ng'asobola okuvuga kimu bibiri nodde ebbali bw'okomawo oba otandika bupya mbasifugangako oba tofugangako. Kati kye yakola n'ava ku bwa pulezidenti n'afuuka saabaminisita n'aleeta Dimitri n'afuuka pulezidenti n'afuga weena. Yena bwe jaggwako nawe gagundi ddayo mu kifo kyo, kati ye n'akomawo ku bwa pulezidenti. Kakati naye we twogerera ebisanje byonna byaggwako, kati Ssemateeka ne baddamu ne bamukyusa. Kakati akyabawuubira ddala ng'ate n'emyaka gy'ekisanja baagi n'anuula. Ogambye asooka kujja mwaka ki? 99 paka leero ate ng'akyaliwo.